mu delegates conference ebadde embala nga bagala kwe ku bikonde. Bukedde wandiise bwete ekugambye nti Honorable Sewamala Richard kata ebikonde babugume ne Ssenkaggale wa DP era bavudde mu mbeera oluvannyuma lw'okukizula nti Nobert Mao yatutte abamu ku bakulembeze ba DP ewajjano Salimu Sale era mbonaavumirwa ekikolwa kino kati nabagamba dda ebibiina byonna Salimu Sale abirinamu omukono kati ekintu ekyo kikino wano ono Bukedde yawandiise kati nze n'obujulizi ku information gye nabawadde ejjo bibyo njagala mu recording video ya lero bulungi mutegeere nti abasajja bano ebibiina by'obufuzi n'okuyokka yebaleme njagala muwulirize olwaleero Nobert Mao abantu be yatutte ewa Salimu Sale deni n'abagamba nti bajja mu delegates conference mugenda kutya muwulirize video ya mu recording mbadda mu recording video ya lero bulungi nnyo mukakasa obujulizi bwe mbaleetedde kuba gyonna bibagambye nga mulowooza nsaaga kati wulira Nobert Mao nga atwalutta abakulembeze ba DP ewa Salimu Sale odi nga bamaze okutula ddiiru yawulira bulungi nnyo. But already the majority of the National Executive Committee, I understand, are unopposed. The majority, more than 30, are already unopposed. So the net is already there, I think. They only need their president to join them, and their chairman, and their secretary general, woman leader, organizing secretary, and so on. Those are the people that they now need to join them. So let us not mix up this election and discussion of issues. We will still meet as the Democratic Party to address these questions. Because General has given us homework for each of us. What are your real disagreements with NRM? The real ones on the issues that are here. I think, to be frank, General, it is largely about politics. Because on the economics, we generally agree. But there are political questions. Ugandans are anxious because they feel that, you know, the political playing field is a bit muddy. Everybody is running around. President, I think that's why God gave you that responsibility. Because you are the one who is in charge of the transitional justice thing. And I don't know why you are talking about political transition, not other transitions. So I think the ball is entirely on your table. It's not ours now. It's for us, we are ordinary mortals. But now, for you, you are the one in charge of that theory. I don't know whether you have developed it and shared it with others. When we have our National Delegates Conference, the extraordinary one, we will now discuss a real agenda to discuss with the NRM. I wish to invite you to say farewell to the members, General. So, what can I say? Thank you for giving me this honor and opportunity to address a National Executive Committee. I have never been given this opportunity by NRM. I'm very surprised how DP gave me the opportunity. I don't know what you are planning, but I hope I have behaved myself, and I like the interaction, and I wish you all the best in your conference, your delegates conference, and we shall be in touch with the winners soon after that. But let us engage on issues, especially when it's creation issues and the economic issues, because some of the political issues are beyond my understanding. You are the masters of the politics. For me, I was given a very hard task for 10 years now. Go and look for people who have never touched money.
been easy, but so far, statistically, it shows that really the people outside the money economy are dropping, and even the recent statistics of poverty levels have also shown some decline. And for me, the major thing is that you are the ones who wrote the original script. I have read over the papers with you, President. The original script, 60% was DP's manifesto, which had been denied by UPC earlier on. You were given, because you had a lot of intellectuals, that script of IDRC report. You shared it with your members because I sent it to you. If you look through the names who prescribed the economic adjustment, it was pure DP. So, let us see how we can organize better, use the political class, organize better, and then for us, the implementers, we want peace. Because as I have shown you in the security nexus, security development nexus, we are very worried about empty politics. Very worried because you don't know how it can explode in your face. It starts small, but it can run out of control. That's why you see the security forces nervous. So I wish you journey masses who have traveled from far, and I wish you a very successful delegates conference. Asante. Nza mukitegedde kinabagambye olunaku lwajjo mukikonfamizeko obujulizi nti ebiina byonna ng'oggyeko national platform ebisigadde byonna bya Museveni era baali bakoze agreement n'opu n'egibuukamu. Ndoza mutegedde obujulizi mugende ku social media mugenda bira kubukedde wawa naye babyogedde nga tebalina ddoboozi. Nze nkuwadde eddoboozi first hand information, nkuwadde eddoboozi na buli kimu ekyetaagisa okumanya nti yo DP mukitegedde bulungi nnyo. Yo DP n'ebibiina ebirala byonna ekitali national platform byonna kati saasira Robert Kyagulanyi Ssentamu, saasira bannayuganda bonna abadde mu politics emyaka 4 nga balwana nti balina opposition kumba abasajja eggwanga baali balitunda nga abateeka mu politics w'ekisiru opposition nga naye tewali kiriwo. Ndowooza owulidde ekigenda mu maaso awo tuvuddewo. Kalugende ku nsonga endala. Kansubira Nyando Yusuferi otuuse n'abantu abalala. Bannayuganda gye mukaabira okunoonya insulin injections, gye mukaabira okunoonya panado, sima gye mukaabira okunoonya sereza skani, gye mukaabira okunoonya ebyuma ebibanyuunamu ebyuma ebibajjanjaba kansa, ebijjanjaba kansa, gye mujjanjabira abaana bammwe ssenyiga ekifuba naki Museveni ng'abakudaalira bannayinjala bategeeza olwalwa kino mukitegere. Magenda aza ne shocking news kubanga essimu ngenda zita ndi wano bategeeza nti Nyando Yusuferi oluvannyuma lwa COVID-19 lwe yagwawo, Nyando Yusuferi yalaba obuzibu famire bwegenda okusinkana ng'eyinza osanga obulabe nti bannayuganda baasaasana mu nsi yonna. Abamu basawo, abamu bannansi, abamu basikaali, abamu bali mu administration z'amalwaliro okwetoola ensi yonna naddala mu Europe, e Bungereza, e Canada ne mu America n'akitya. Omanyi Nyando Yusuferi kye yakola? Kuba kuno kwali Nyando Yusuferi yakwata ssente eziri mu busiriivu n'akola eddwaliro eribayita specialized international level international yakola eddwaliro liri ku level 3 eya State House Entebbe nga baliyita 5-star specialized hospital ku level 3 ey'Entebbe. Yakozesa obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi n'akola 5-star specialized hospital ku level 3 eya State House Entebbe. Wano bajjanjabirawo ye, mukazi we, abaana be, bakoddomi be ne kasaako akali related ku ye. Baminisita n'abala bonna buli omu bamuwasire n'agenda ne ye nga ye ne kafamire kaako omusaayi gwe
balina 5-star specialized hospital ku third floor ku State House Entebbe. Muli buli kyuma kyonna kye weetaaga mu ddwaliro ku international level. Yensonga lwaki abaali balabanga abaana Museveni bagenda okuzaalira ebula tebakyagenda. Yensonga lwaki mwawulira nti mwana wa gundi agenze mujjanjabira gundi tebakyagenda. N'ennyando yennyini takyagenda mujjanjabira Kaberegye nti ogenda okusenya amannyo n'ogatereeza takyagenda. N'enjovu n'ebe mutabuseko takyagenda. Kabere lwabo kaberani emirundi emeka gy'owulidde ku famire ya Museveni nga kuliko omuntu olwadde agenze ebweru. Buli kika kya dokita gwe beetaaga bamukubira essimu bamukolera appointment n'ajja mu Uganda okujjanjaba bo strictly family yaabwe. Amalagala bagagula direct ku international recognized pharmaceuticals ez'amaanyi ne bagasindika okujja Uganda. Buli kirwadde ky'omugabo musawo ng'abuulira eddagala ng'eddagala balitumya specifically lya family ye. Mwenna bali mu America, abali e Bungereza, abali e Canada, abali mu Europe. Mwakomadde okuwulira nti Nywando Yosoferi muwala we azaalidde e Bulaaya, oba Janet agenze okufuna obujjanjabi, oba Nywando yennyini. Bw'omanya nti malwadde kasita omulamu public amazemu wiiki oba mwezi talabika ng'omanya ali mu galaji ku third floor ku State House Entebbe bali mu mukanika. Naye mmwe ne Panado temumulina ne mulago teri kiryo naye nga balina 5-star specialized hospital ku third floor. Buli kyuma kyonna baakigula kwekiri. Gwayagala okuwakana essaawa zino mayimayi muli bawakanyi ze sirawo ku muntu owakananga mu Uganda. Kubira omuntu yenna nga ali abaddeko mu State House during COVID time n'abagenda third floor baagigala. It's a 5-star specialized hospital. Tegendako. Second floor administration, third floor ye residence. Kati gwayagala okuwakana gwena muganda mu SF simanya akola mu motoka babuuze bakubulire mu kyeyogedde balo kituufu. Bayina 5-star specialized hospital with a specialized doctor abafuna omusimbi omupya n'omukadde. Buli doctor gobetako kirwadde kyonna bamukubira essimu n'alinnya ennyonyi najjanja strict family ya Museveni yokka. Genjagala omuli omuntu wa Museveni alireeted ku Museveni nga yali agenzeeko mu ddwaliro e Bulanga alwadde tebaliyo. Kuba Museveni yakimanya Bannayuganda basaasaanya mu nsi zeebwe basobola okubakola ekibi ku famire zaabwe. Nze mutegedde olwaleero nakyo nkibagambye. Mbwadde information ya Salimu Saleje nabagambye ejjo nti kati ye political controller nkuwadde evidence olwaleero ne bwogenda kubukedde information kweri nze nkuwadde proof n'amaloboozi nga kuzannyidde nti baba tutteyo aga Salimu Sale. Kati mukitegedde. Third floor ku State House Entebbe 5-star specialized hospital eri buli equipment gy'omanyi yeetaagisa mu nsi yonna nga ya busawo. Bajirina. Kati goddaawo mbusimba kwagala nnyo sima ebiki kubanga yakimanya mwasaasaana. Gyensonga lwaki basaba supplementary budget buli lunaku supplementary kubanga balina niidi ya ssente ezibajjanjaba ezigula amalagala n'esasula basawo. Muli awo mwebase. Ekyo nakyo nkimaze saagala kirwako nnyo. Nabagambye aba Post Bank bwekatagirya ng'ennaku z'omwezi lindako Post Bank nabage mujje ensimbi zammwe ebyapa byammwe na buli kimu. Mukimanyi nti banka bw'ekyusa erinnya buli kimu kigenderamu. Post Bank egenda kyusa erinnya ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga 2025 after the general annual meeting ya today ekyuse erinnya mbu bali branding balozesa abantu nti buli kimu kiri nnomo. Nkiddamu Post Bank Limited yakukyusa erinnya lyayo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga 2025 naye gwakyalinayo ssente zo nayinayo ekyapa kyo nga tokijjangayo kyonna ekikugwako tonkubira ssimu ng'okwekemangaeko kebuuliddwako wegenda okubiika oba amajiga gabadde genda okumabina gabagigagijjeeko ekyange nkikugambye. Mark these dates. 5th June 2025 Post Bank will change its commercial name to Pearl Bank. So
whatever happens, I'm less concerned. I've given the all information. 2 months now, mbade exposing a party, Post Bank. Muganyo kutegera kano mujja kajjayo olwalira kuzo mwezi ziri 28 ogwokutaano 2026 mbagenya na kuzo mwezi 5 omwezi ogwomukaaga ebule nnaku ntondo nyo mujja kira bamawule mugete ara musajja mulogo kino kibagambye mujja kitegeera awo nawo nvudde osagala kulwawo bwe mmalo kitegeera kati njala tugende ku kintu ekirala kimutajja kutegeera ekyenna munkekera bagambe ekyo mu basement ekyenyama ne sausages mfunye muri mucha basineze siri musezi siri musezi kubanga siri Uganda nenga basezi mwenna bali Uganda balamusizaga abadde bali ya sausage Mr. Meat n'enyama mfunye information eva ku ground nga abantu badde ba bebuuza sausage z'ennaku zino nga ziwunya bulala Mr. Meat ngewunya bulala ne kala ngekyuse abasezi mbatu Museveni agenda bakola buli kimwe kyetaagiso kola mulya chobola nti abantu abasinga obungi bayika Windows nga temanyi babatwala ku mikolo gya Museveni nga bafumbidde pira mumanya amazi agafumba pira ole ebirungo eva mu pira oje babijja mulya kumfufuza abantu ku mibiri gy'abannamwe nga temutegedde mulya emibiri gy'abannamwe mu pira ole eje emikolo gye mugenda ko gye bafumbira kembere nga mutegedde kati abasezi be Uganda balamusizaako manyi nti kati kubanagala abasinga obungi mwali adda bannamwe era temwebuuza mu muntu awooma atya mbatumiddeko abasezi mwenna kati muli basezi mwali adda abantu mfunye wano information mu minibox olamaze okufuna information nti wait a minute sausage zibadde ziwunya birala Mr. Meat yawunya birala n'ennyama ng'etandise okugwa ebbeeyi kala y'ennyama kala ya sausage tetegera ne Mr. Meat abasezi mbalamusizaako abasezi sibajja ku nnyama muli ennyama yammwe netebangayo omuntu agantalyaga ku muntu Uganda tebangayo muntu agamba talyanga ku muntu mwagala ebifi nze simenzo sira ku sausages ne chips sibeerawo nze sumbusa zimpomera nnyo nga za Mr. Meat njagala nnyo ebifi mwali era kati mumanyi test abasezi batumiddeko abasezi alright katuyite mbwangu mwenda bana Uganda mugende mukebere voting location zammwe mujje buto enkala zammwe mugende mwewandiise muze buto enanga muntu zammwe mukitegedde bulungi nnyo so mugende kubanga yabaka mali mu kucyankalanya voting location mu Kampala mukono wa Kiso Kampala mukono wa Kiso baba kyusizo okulonda nga temanyi omugenda kulondera mugende ngo budde bukyali ekyo kimaze kati okwetonda kwa Museveni twakuganye wawula waliwo kyemutannategeera kyenjagadde obbaga mu muzini dakika esigaddeyo eddakika ziri 24 esigaddeyo ndyoke mbatera amasimu eno ye theory yange ginnina okusinzira ku intelligence yange eno theory yange and I own this information siri responsible kungeri mwogitegeera but this is my theory according to my intelligence wuliriza bulungi nnyo 1 Janet Kembabazi ne muwala we bafuna report eraga nti okutta abantu kuyitiridde n'okutugunya abantu kuyitiridde era bakimanyi tosobola kufuga Uganda ngo Muganda yakukyawa era tajja kumala kagwemu ompulya bulungi bakimanyi tebaagala Baganda naye Omuganda mubi nabagenti Omuganda mugoyo ogule kukusiwula emimwa kati Janet ne muwala we bafuna report ne bategeza ne munakola mu government ya mwejja kugwazilo ngazi mulwana n'Abaganda kubanga Baganda is the set of power mujja kumala government ya mwegwe kati Janet engeri ya mulokole n'akwatagana ne muwala we Patience ne bateekayo okusaba ekkololo kwabadde kwa nnaku eziwerako ne lwabogo omusezi yennyini yabaddeyo chief night dancer yabaddeyo lwabogo kati bana wa pastor bonna bandazibonya basinga obungi bonna nabo babaddeyo kati mbu bebawadde muwala wa Museveni ne Janet amagezi bawandike ekiwandiiko ekyo
ekiwandiiko ekyo bakiwandiise nga Nyandwe Yusuferi talinako idea ya kiwandiiko ekyo era Nyandwe tanneetondako yasomye busomye kipapula era yaba tasobola kuzzaayo bigambo bye yasomye tekiri mu DNA ya Nyandwe okwetonda never tekirimu kyova olaba Barambalupa Mahara avudde n'agamba Museveni tanneetondako ka video mukalabye Barambalupa Mahara avudde n'agamba Museveni tanneetondako it's true naye ngenda bbawa lwaki baakikoze Yoseri bamusomesezza ekipapula nga tekivudde mu bwongo bwe nabagamba nti emyaka gituuka ng'okaddiye n'owuttaala nga abaana abazzukulu oba ne mukyalo ng'akyalimu embavu nga yakutegeerera bayinza okuloga nti munanga ate akujika taata bayita bataata akujika taata nga temunnakaleeta taata tannamira ku ddagala ate taata vitamini muzimu olwaliro ate taata alina appointment eno buli kimu nga bamukolera kikolere nga yavaako dda Nyandwe yavaako kati Nyandwe basetinga mu settings kati Janet ne muwala we basetinze Nyandwe najja n'asoma ekiwandiiko naye nga mu DNA ya Nyandwe teyeetonda bamutomeza kati bamaze okutomeza Nyandwe Yusuferi ekiwandiiko ekyo ekya apology kanji baddiremu lwakimba tawanya ye nkyagina na apology y'abano nkyalina apology ya Nyandwe kweri wano taleka nagijeemu ya apology nagijeemu ne mwagirabye Nyandwe bamutomeza kubanga yagivaako dda amadinisa gavaako mwenna bali kuno mwina bajjajja mmwe abakoze emyaka nga bayisa amadinisa buli kyoyagala jjajja ky'omukozesa buli yagala jjajja ky'omuwa omuzunzo omuzzeno kati Nyandwe bamutomezezza okusoma ekipapula kyobula bwewanga okigoberedde Nyandwe yabadde ayagala kwesikamu ng'awozaayo apologize tu Baganda nayagala okwesikamu naye nga alina okusoma statement agimale kubanga abagiyimiriza neyeekangamu abantu bali baga wait a minute ono lwaki asirisa okwogera ekigambo ekyo Nyandwe batomezza mutomeza okwogera statement eyo okwetonda Janet yamutomezza ne muwala we kati kyabadde kya mirundi ebiri wano wulira bulungi nnyo bakikoze nga bakimanyi nti Buganda tebaagala wabula baagala kukozesa akodyo kaabwe akekiyeekera ak'okwefuula nti bazze kwetonda olw'ebikolwa bye baakola nga bagenda kizannya batya wulira kyebadde baagala Nyandwe bamusomesezza ekiwandiiko kati abafera bali mu State House n'abali mu PLU bakibuukire bakikwate batandika okiteeka ku mainstream media nti Museveni yeetondedde ki Abaganda era mwakirabye era mune Mmengo yekkiriza okwetonda kwa Nyandwe ani yakiikiridde Mmengo mu meeting ey'okwetonda terms and conditions okwetonda buli mwazimanyi zabaddewo nno lwaki mainstream media yawandiise nti okwetonda Kanywa ne mukazi we Abaganda bakukkiriza ni yakukkiriza kati Mukulu Mpogamana bwe yabadde nga aggulawo ekibiina kye kya Dealers Association oba Dead Front oba Dead Ferriers